Mu Okutobero wa 1908 Kabaka Muteesa yalangirira eri Obuganda bonna nti yali akuze ng'atuuse n'okuwasa. Abaganda bonna olwawulira amawulire ago baasanyuka, wabula abataka abamu bwe baamanya nti omuwala Kabaka gwe yali agenda okuwasa yali yeddira Nkima, baatandikirawo okuwanuuza nti Kabaka tawasa wa Nkima. Abataka abalala tebakitwala ng'ekyamakulu kubanga mu Buganda Kabaka yateekawo obulombolombo na bwe kityo yabudibya. Munnange ku mazaalibwa ge mu Novemba wa 1919 Kabaka Muteesa n'awasa Catherine Damali Nakawombe. Bishop Stuart ye yabagatta mu Lutikko e Namirembe. Omukama wa Tooro Lukidi owookubiri ye yali best man, ate ku ludda lw'omukazi muganda we Sarah Kisosonkole ye yali metroni. Olunaku olwo lwali lwa kitiibwa nnyo kubanga lwagatta amazaalibwa ga Kabaka n'embaga ye, era lwasaasaanyizibwako ensimbi eziwerera ddala ez'amazaalibwa kaali 8 ak'ensimbi za Uganda ebiseera ebyo. Embaga gyali 60,200 zonna awamu ne zibeera 70,000. Eyo nno y'embaga ya Sir Edward Muteesa. Kawagiddwa Mwami Bbanda Kabaalu.